Obunkenke bweyongedde munda mu State House oluvannyuma lw'omukoddomi Odreke Rwabogo okuvaayo n'ayasa ebyama bya mukoddomi we General Muhoozi Kainerugaba. Nyongera okujjukiza nti Muhoozi ye yatakula olutalo luno ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X. Kakati Odreke Rwabogo aleese ebyama by'omukoddomi ategeezezza nti omukulu ettamiiro lijja musuula awabi byongedde okubeera nga bikaawa. Mu ngeri emu ba medical intern bavuddeyo ne balaga oboolyawo obutali bumativu era bakakasa nti bagenda kubeera nga balumba eggulu ewagambibwa okutuula palamenti y'eggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 8 okwekalakaasa. Ba medical intern nabo balumye ejjiiko. Omukoddomi Odreke Rwabogo yoyo gwolaba ku screen ayongedde okubeera nga ali omutaama era nga jiddeyo mukoddomi we enjala agamba owaaye sijja kuleka ogende ng'onnyonoona bwonoonyi otyo ngenda kubeera nga nvayo ne defending. Mu ngeri y'emu Munnayuganda munnanga mpuliriza abasibe ba NUP abaasibwa abakunukkiriza myaka ena nga bali mu kkomera abamu bambi batendewaliddwa. Lwaki batendewaliddwa? Ogenda kubeera ng'obitegeera. Bannamateeka bavuddeyo ne boogera ku mbeera eno. Honorable Luddamaguzi Ssemakula tannaba kubeera ng'asirisa naye ayambalidde Muhoozi Kainerugaba. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya nsobole okubeera nga nkutwala mu ebyo ebikoze enjawulo oboolyawo. Tutandise n'abasawo b'eggwanga Uganda ba medical intern gye buvuddeko mbadde nga nkuwa amawulire nga nkugamba abasawo bano bazze bakwatibwa era nga bakwatibwa ne basibibwa naye balemeddeko bagamba lwaki temutusasula, lwaki temutudeployinga ne mututwala ku mirimu. Abasawo bagamba ensimbi ze muli mu kwonoona mbu muzunza palamenti nga mugitwala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, lwaki temuzikozesa okubeera nga mutusasula ensimbi yaffe? Mwatutema ssente ne tukkiriza naye n'ezo ze mwayogerako zennyini muganya okubeera nga muzituwa. Abasawo bagamba bagenda kulumba palamenti bino byeri mu kuzunga ng'egenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nzikiriza tulaba akatambi oboolyawo akaba medical intern bano okwekalakaasa mu Uganda bye bikola. Bw'ogaana okwekalakaasa omanyi olabye ennaku. Remind you, the silence is too much. Deployment, remind you. Abaana basomye naye emirimu tewali. Abaana basomye naye emirimu tewali. Unemployment ereetera abantu okufuuka ebitagasa nti oli yeetunuulira ng'ayina degree ne yeetunuulira ng'asomye ataddemu obudde naye ng'omulimu tagulaba. N'atandika okubeera ng'oboolyawo gavumenti agibanja bingi ate nga yo teri willing kolera muntu yadde n'ekintu n'ekimu. Kale nno basazeewo ne bagamba ensimbi mulimu zisaasaanya mu bitalina makulu, ensimbi mulimu ziteeka mu bintu ebitagasa ggwanga, ensimbi mulimu kuzeeyagalirako. Ensonga y'emu, omukulu General Kayindo Tafiire nabadde nkunnyonnyola emirundi jazze awakanya gavumenti mu nteekateeka zaayo ezitanyuma oba ezitali nnungi eri bannayuganda. Era yavuddeyo yabadde busheenyi eyo n'agamba nti bannange okutambuza palamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo lwaki temukwata ne muyambamu abantu abeetaaga obuyambi? Oba okitegeera General Kayindo Tafiire ng'agamba bino tebirina makulu kubanga bw'ebeera district oba constituency
eronda okuviira ddala ku muntu w'owansi chairman asooka ne bajja ku 3 5 ne bajja ku MP. Kakati bano bonna abali wansi bayambako MP okumanya ebiri wansi eyo. Ebiri wansi eyo gwe n'obakiikirira waggulu mu palamenti, gwe n'obakiikirira waggulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oluteesa amateeka n'ebigenda okukolebwa. Lwaki mugamba nti muzitwala ku byalo? Kitegeeza bali tebakola, nammwe kennyini muyina bibalo byammwe. Oba okitegeera ye bw'atyo bwe yabadde ategeeza omukulu General Kayindo Tafiire, naye ng'abantu bali mu kwekalakaasa, abasawo tebayina mirimu, tebayina kugama ne gye bagenda okujjanjaba teri ddagala mu malwaliro, abasomesa bakaaba, buli omu akaaba. Ne weebuuza kati ki? Mwami Museveni twali mu COVID awo emulabye ng'atulaga nti musobola okukolera ewaka, mulekeraawo okuzunga ku makubo, COVID ajja bakwata. Mulekeraawo okubeera nga muzunga ku makubo, COVID ajja kubeera nga abakwata. Okay, kale bwe tuba nga ensonga eyo naye tugikutte ne tugiwummuza ebbali, abasibe ba National Unity Platform abaakwatibwa emyaka kati egikunukkiriza mwena nga bali munda mu kkomera. Abavubuka bano bambi abamu beekyaye, abamu beenyaze mbumpimpi. Abavubuka bano bawulira nga babikooye olw'ensonga basibiddwa ebbanga ddene, bali mu kkomera nga tebalina musango. Newankubadde abamu babadde strong nga baganya okubeera nga boogera ku bintu bino, naye ate abamu bambi banafuye, abamu ku bo banafuye olw'ensonga basibiddwa ebbanga ddene. Kyokka abasajja babateereddewo ssente nnyingi. Ssente ze babateereddewo kwe kubeera nga babagamba mukkirize, bino nabibannyonnyodde olunaku lwabadde lwajjo, nti mukkirize nti kituufu gino emisango mwagikola tubawe ssente, mukkirize nti gino emisango mwagikola tukole kino. Kakati abamu bambi batendewaliddwa embeera okusinziira kuggulira lino lyengenda okuzanyira. Kiraga nti ababiri bo bagamba nti bali wiringi okukkiriza, naye nga babaleeta mu nkukutu, babaleeta mu kugamba tebakkiriza bannamawulire. Katokkiriza oba bakkiriza bali abasibe, oba tebakkiriza, oba babawaayira oba tebabawaayira, byonna biri awo. Kasooke tulabe akatambi kano. Kati gikunukkiriza okuwera emyaka 4 bukyanga abagizi b'ekibiina ki National Unity Platform bakwatibwa ku bigambibwa nti basangibwa n'ebintu ebirina okubeera eby'amagye, era n'okutuusa olwaleero bakyali mu kkooti eno bawerennemba n'emisango. Olunaku bannamawulire basembayo okukkiriza mu kibangirizi kya kkooti y'amagye waliwo okusukongwa wakati w'abasibe nga baagala ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Robert Freeman Mugabe abasalira ekibonerezo bamanye banga balina okumala mu nkomyo okusinga okubatambulizanga buli kaseera ng'ate emyaka bwe gyekulungulula. Kati ekyewuunyisa kitegeerekese nti kkooti eno yazzeemu okutuula olunaku lw'eggulo era waliwo abasibe 2 ku 28 abawagizi b'ekibiina ki NUP nga kati bafunye munnamateeka omulala abategeeza nti baagala okukkiriza emisango egy'abaggulwako basobole okuyimbulwa. Ffenna tumanyi nti birimu ebyobufuzi era abantu bano n'ab'enganda zaabwe bamu babatuukiridde. Bwe twaze mu kkooti olunaku lw'eggulo omusala gwabadde gujja ku ludda olwali okutegeeza walina omujulizi, waliwo 2 ku bo nga balina ne munnamateeka ow'enjawulo nga bagamba nti bo baagala kukkiriza kubanga bamanyi nti nno lyekkubo eryangu okufuluma. Kkooti y'amagye yataddewo wiiki 2 abantu bano basobole okwogerezeganya n'oludda oluwaabi mu nkola ya kkooti eyitibwa pre-bargain olwo bakkirize emisango gino basobole okukendeerezebwa ku kibonerezo sinakindi okuyimbulwa. Kwabo abaagala okugenda mu nkola eyo bawadde wiiki 2 basobole okukikola, then tuddeyo mu kkooti nga 9. abo abaagala okukyusa bakyuse, abatayagala omusango gugende maaso kubanga gurupu erimu egamba nti nze sina kinali nkoze
n'olwekyo sina musango nyinza kukkiriza. Omu ku bannamateeka babasiba abasigadde George Musisi ategeezezza nti bangi bayinza okukkiriza enkola eno olw'okuba bakandaaliriziddwa nnyo mu kkomera nga n'emisango gyabwe tegiwulira. Era wano ne munnamateeka Shamim Malende omu ku basooka okuwolereza abantu bano bagamba nti n'ababiri bano okukkiriza emisango si kusiima kwabwe. Asobola okukkiriza omusango naye nga ekituufu kiri kitakkiriza kubanga yagukola, naye olwa okunyigirizibwa okwo okungi abantu bano abamu babadde emyaka esatu kitundu tebawozesebwa. Ekyokusookera ddala okuba nti bannamawulire baagobwa mu kooti eno naye nga tebakabalina proceedings zino wanga tebalaga Uganda kiki kigenda mu maaso munda. Munnayuganda tasobola kumanya kiki kitambudde mu kooti. Ekyo kyennyini kireetako question mark. Okukandaaliriza nnyo abasibe mu makomera nga emisango gyabwe tegiwulirwa kooti kyekimu ku bizibu ebireeta abantu bano bwe bati. Oba oliawo kendoolero saawa okaba bali mu kooti z'amagye naye bali mu kooti eza bulijjo. Kyokka banyera bategeezezza nti n'abamu ku bavunaanibwa ne bwe bakkiriza emisango gino tekitegeeza nti abasigadde bonna gubasinze era nti bakukola ekisoboka okulwanirira eddembe lyabwe. Buli muntu avunaanibwa omusango gwa Yesu Kinoomu era oludda oluwabirira obuvunaanyizibwa okulaba nga luleeta obujulizi ku buli muntu yenna n'abavunaanibwa 10 buli muntu yenna okulaba gwe wakola ki. Obujulizi obuba nga tebuliiwo ffe kyetwandisuubidde nti emisango gyalibadde gigobwa buki gyalibadde gigobwa bugobwa. Bannamateeka babasibe bano bazzeemu okuteekamu okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa era kooti neebawa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Museenene omwaka guno okuwulirirako okusaba kwabwe. Eyo y'ensonga muganda wange gwali eyo ampuliriza eri eyeekuumira ku lutimbe olwa DPTV Uganda eno ey'omuntu wa bulijjo. Njagala kubeera nga mbabuuza mmwe abatuwuliriza kyenjagala obbabuuza kyeki. Minisita Balaam Barugahare bwe baali bamuwa okubeera minisita bwe yali alayira okubeera minisita w'abavubuka n'abaana ebimu ku byasooka okubeera nga gy'ayogereko Balaam nga w'omulaba ku screen yategeeza nti agenda kubeera nga ayogerezeganya ne mukama we Mwami Museveni aveeyo kwagamba ate abavubuka bano era yagamba yemu ku nsonga gy'agenda okubeera ng'akolerako ddala Balaam. Tugenza okutuuka olunaku olwaleero nga palamenti eri mu kumuyita annyonnyole byeyayogera bituuseewa byeyayogera byo abituusizza luddawa. Balaam amatama ntenvu talina kyayogera. Njagala kubuuza gwampuliriza olowooza Balaam alina kyayinza okukolawo? Nze ngamba nedda gwe simanyi kikyolowooza. Mwami Museveni dwaki yandibadde nga ye fount of honor dwaki yandibadde yeeyingiza mu nsonga ez'abamateeka? Ndowooza omuntu bw'aba akoze ensobi bandimukutte ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka ne zimulamula wakati mu kubeera nga batunuulidde eddembe lye wakati mu kubeera nga batunuulidde bw'abanga mukyamu ebyaddala avunaanibwe bw'abeera nga si mukyamu afune obwenkanya. Naye kaakati buli ekituukawo mu Uganda tugamba tulinda Mwami Museveni, buli ekituukawo tugamba Mwami Museveni. Obuyinza eri bannayuganda bwo bwalaga luddawa. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata mbeere nga ngivaako. Bwe manga ngivuddeko njagala onzikirize munnayuganda munnange tutandikire wano emboozi yaffe. Tumanyi waliwo ebigambo ebyayogeddwa Jeno Muwoozi ebyayogerwa Jeno Muwoozi Kayinyerugaba naye nga mukoddomi we azaamwanukule yamwanukudde wabula obubaka bwe yamwanukuzza bukambwe kubanga aliwo enjogera ebadde egamba nti Jeno Muwoozi mutamiivu. Ebyo bibadde byogerwa nga biwulirwa nga bagamba Jeno Muwoozi mutamiivu nga bagamba Jeno Muwoozi bino na bino bingi ebibadde byogerwa mubadde mubiwulira. Naye omukoddomi alinga yakonfaminze nti omukulu ono ddala kituufu mutamiivu. Ensonga ziri ze baali boogerako ez'abakyala omukulu era yazikoonyeeko oba kati mbyogere ntya ng'atutegeeza nti omukulu ayinamu n'emize egy'okukabasanya abakazi oba okitegedde rape. So ebigambo mbirina wano ogenda kubeera ng'obiwulira naye bannayuganda bo kye bali much concerned nakyo of course is a speech Mwami Muwoozi z'akola n'engeri gy'ayogeramu ng'akutte empapula ze ayogera eri abantu. Munzikirize tusooke tuzannya akatambi kano tuwolekedde famire n'ebigirimu tutandikidde wano. Abasoga muliyo? Tuliyo. Kodeyo baana?
Mwewale kufuna mama. Your Highness, Your Majesty, and the Queen, your parents, the queens of the different kingdoms that are present here. Okay. Soko sirike nabanja. Kakati bannayuganda tebawena. Oyiya bakuyiya. Mu speech ejo owulidde ng'omukulu agitukolera. Njagala owuliriza ate kano. Bannayuganda mwegendereze ye muli huyo naye bw'ayagala kwa president. Eno social media eyinza okukubya omutima, eyinza okukuulamu ekiwoowoolo n'akataago n'obiraba wali. Nina mukwano gwange yali annyumiza ekiboozi, just kiboozi. Nangamba baali kibuye awo, kibuye mu katale abamanyiiwo. Aga nti yali ava wansi ne wabeerawo accident. Kati bwe baatomeregana omu emmotoka yamukuba omutwe ne guvaako. Omutwe gwavaako ne guserengeta ku madaala awo nga gukkirira mu katale. Kati ye yali ava eri wansi mu katale. Yagenda okulaba omutwe gujja gukaayana. Omusajja abadde anzise n'agusiba nga bw'onaasiba omupiira. Nkumugawo nninyeeko gwe vaawo mpitewo nenga neewa naye kino ekisajja kyankuba ekiboozi. Kakati ne bannayuganda ebiboozi wallahi bannayuganda balaba edduka nabanja katuddiremu. Bannayuganda mwegendereze ye muli huyo naye bw'ayagala kwa president. Wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri yemugenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe bingi ogenda kubeera ng'obiraba era ogenda kubeera ng'obitegeera. Enjawulo gye tulina kwe kubeera ng'oboolyawo ensonga ez'amazzi gaffe tuzikwata netuzikuwamuko ku ssanyu. Lwaki nedda ate tunaafa nnaku njerere? Eno Museveni atustressing atutadde ku kisenge, tuli frustrated. Eno ate omukoddomi alumbye munne, fe tugamba tujja kuteekamu vibe ate tuleete Honorable Lutamaguzi Ssemakula naye abeeko byayogera. Omusajja gwayogerako mukimanyi bannamasaka bamusabe pulezidenti tasobola n'okwogera, tasobola mu bantu ne bakansala. Oyo gw'otwembeete waffe ne bwa kansala tebabumuwa. Akwata akapapula ke bw'ati bamunonga bakagabo bandeese wano bansakamu esente nanze mbeera mu nsigo epulezidenti ababundi muzanyidde ku Uganda. Ndage ono Lutamaguzi Ssemakula mulabe edduka. Oh my goodness. Mabundi muzanyidde ku Uganda. Bakamba tuwamuwamu nefiisa mu byo bakaba. Mwoyo afuuka pulezidenti wa Lutamaguzi kwekwa Uganda. Ama Jeno Muhoozi manyi otulaba bano bakunoonyaako kamuwogo. Tewali kusobola kufuga wano mu Uganda n'ekigamba Jeno Tafiire yakikugamba nti bw'ofuga kijambiya tukubuulirako ssebo wano wali bw'osobola kufuga. The biggest position gyosobola okubeerawo wano naye mu Uganda nga taata we yakoze kuba minisita wamwe naye lino gye bayita the Republic of Uganda, you can never beat its president. Mark my words. Yoyo Honorable Lutamaguzi Ssemakula ate n'omukulu gwayogeddeko amanyiddwa nga General Kayindo Tafiire yagamba nti nno akalenzi tekasobola kukulembera abasajja. Akalenzi tekasobola kubeera nga kakulembera abasajja. Kakati bonna boogedde bye boogedde. Lutamaguzi ayogedde, General Tafiire ayogedde. By the General Tafiire ayina olukusa lwonna olwogera ku Muhoozi. Lwaki? Kubanga amumanyi.
era be baleeta ne gavumenti ya kitaawe ne taata okubeera ng'ali mu buyinza bajjeno Kayindo otafiire kati ayina olukusa lwonna okubeera ng'amwogerako naye byonna nga bigenda mu maaso waliwo obubaka obulala bwenja Lutamaguzi ndowooza tukuleke Lutamaguzi nenedda abantu bayinza okugamba waayi lwaki akwoganya okukatuwa Lutamaguzi malayo ensonga zo kyensaba mukulu mukozi bw'oba otuulira omuzeeyi gwo bakugamba okwesimbawo saba bweyo sifayi bweyo gyova oba bwemupi osobola okusaba bweyo sifayi bwekazo ye Lutamaguzi sobola yadde okumwongerayo akatambi no sisobola jagala kubeera nga twolekera then baganda bange wano tuzze mu byaddala nyinza okugamba tuzze mu biri serious olutalo wakati wa Muhoozi ne mukoddomi we eyawaayo muganda we n'eyawasa muganda we olutalo wano we lutuuse gwolaba ku screen ye Odrek Rwaboogo ffe tetusobola mwogerako nga muntu mulungi olw'ebyo bye tuwulira ebimwogerwako n'ebigambo ebyo bye tuzze tuwulira ye byayogera olutalo luno dutandika ne mwami Muhoozi yayita ku Twitter ng'ayogera ku bintu bino wammanga yagamba taata we nti muzeeyi osibye mukwano gwange amanyiddwa nga Mawanda ng'ayongerayo agamba nti okusiba mukwano gwange mu kkomera omusibye olw'ebyobufuzi nga waliwo abali mutulwanyisa mbu balwanyisa PLU aba NRM mbu balwanyisa PLU olw'okuba PLU eri ku opposition mbwe opozinga mwami Museveni ine bannange tujogeddwa mbwe opozinga mwami Museveni n'agamba nti Mawanda talina musango okuggyako abo abataagala PLU naye n'ayongera n'ategeeza nti ne muba temujagala obuyinza bulina okukyuka kubanga ffe bavubuka mwami Muhoozi agamba muvubuka okitegedde ebigambo ebyayongedde okubeera nga bikaawa mwami Muhoozi n'aleeteramu mukoddomi we oyo Rwaboogo ng'agamba nti nno osibye abantu bange mu kkomera kyokka n'otwala n'obudde oli comfortable weekubya bifaananyi n'omubbi asinga mu ggwanga lino Odrek Rwaboogo nti ali mu kwekubya bifaananyi n'omubbi asinga mu ggwanga ategeeza mukoddomi we Odrek Rwaboogo gwagezaako wano okubeera nga atutegeeza Odrek Rwaboogo mu katambi akaafulumye yawulikise nga si mumativu era yawulikise nga munyiivu okusinziira ku muntu gwe yabadde ayogera naye ku ssimu ebigambo bya Odrek Rwaboogo njagala tubigendemu mpola nga tubitegeera tuzanye akatambi kano naye nga bwe twongera okubeera nga tubyanalayizinga tubigaziyaamu Odrek Rwaboogo yono wano mu katambi nzikiriza tukatandike mpola mpola oyinza okubeera nga wakawulidde nereka tukannyonnyole mu nnyinyonnyola esingira ddala okubeera ey'enjawulo. This issue Muzeeyi is facing is this lumpen son of his. I don't know what he has over me. I don't know if he's just jealous. I don't know. Omukulu Odrek Rwaboogo atugamba nti ekizibu mwami Museveni kyalina ye lumpen son ono gwalina. Era Odrek Rwaboogo yeebuuza simanyi oba alina kyanninako obanga just awulira buwulizi bujja. Lwaki njagala kano tukannyonnyole nti waliwo ajjokka kuteerawo obuteezi okawulirize buwuliriza ne twagala ffe tunnyonnyoke tutegeere lwaki bino byogerwa. Ffenna tukimanyi nti okuva emyaka egiyise emabega tubadde tuwulira eŋŋambo nti famire eyo waliwo obutakwatagana mu ngeri emu oba endala era nga bagamba mwami Museveni ali ku sayidi eya mutabani we Muhoozi nga bagamba mukyala we Janet Kataya Museveni ali ku sayidi eya mukulu Odrek Rwaboogo. Waliwo okulwanira obuyinza kwani ayinza okuddira mwami Museveni mu bigere weekuli. Kakati kyowulidde Odrek Rwaboogo wani akugamba simanyi oba alina kyanninako oba awulira buwulira bujja
bino byonna bye twogera bye nkugamba bizze biwulirwako mu matu iyase kubanga teri yali avuddeyo n'abyogera iyase nga bwe basooka okusiba abantu ku nsonga za Muhoozi 2013 nga bavudde ne bagamba nti mwami Museveni amuteekateeka kujja kumuyingiza byabufuzi era abaasibwe mu kiseera ekyo nga bagamba ezo ŋŋambo ne Muhoozi n'avayo n'agamba mbu ebyo sibimanyiiko olwaliro tumulaba ali active mu byobufuzi kati ne bino iyase naye nga ziyinza okubeera nga ntuufu tweyongereyo. I don't know if it's because Mama and Muzeyi always call me first when we have issues. This hooligan even is not called in family urgent meetings. Akugambye Odrek Rwabogo nti tamanyi oba bujja kubanga ne wabeerawo meeting za family basooka kuyita ye nga tebannaba kuyita Muhoozi ne meeting ezimu tebamuyita because they know his thinking capacity is very shallow and low. Nti kubanga bamumanyi dwaki tebamuyita kubanga bamumanyi nti endowooza ye oba entegeera ye eri wansi ddala si bigambo byange bigambo ebiri mu katambi. This honestly I don't know what is really happening to this young man. Odrek Rwabonga yongera otunnyonnyola tugamba amazima amatuufu simanyi kiki ekyatuuse ku muvubuka ono agamba simanyi ki ekyatuuse ku muvubuka omuto ono because they had fought a huge battle for him to leave alcohol. Wuliriza wano njagala owulirizeewo bagamba kubanga balwanye nnyo lutalo lwennyini okulaba ng'omuvubuka ono agamba Muhoozi ava ku mwenge. Wuliriza. But he keeps on taking alcohol, and whenever he takes alcohol, he does awkward things. Everyone knows. Buli waagenda maaso ng'anywa omwenge atandika okukola ebintu ebitali bya bulijjo buli omu abimanyi. Wano wulirizaawo tuli ku bigambo bya Odrek Rwabogo mukoddomi wa General Muhoozi Kayinye Rugaba atunnyonnyola ku mukoddomi. Imagine the son of a president getting drunk and go an extra mile of raping. Agamba nti no osobola okukikkiriza nti omwana wa president anywa omwenge n'asukka we yandikomye n'atuuka ne kussa eri rapinga abakazi. Si byange tubiddemu tubiwulirize si byange. Drunk and go an extra mile of raping young women. Muzeyi has done a lot to cover up for this. Bagamba nti nno Muzeyi Museveni alwanye okukuuma ekifaananyi alwanye okubeera nga bino byonna bikavalinga bireme kuvaayo mu mawulire alinga kyategeeza nti alwanye okubeera nga bino byonna abikavalinga. Odrek Rwabogo yali mu kunnyonnyola mu katambi. That it keeps on. Now just imagine that tweet man. Honestly, can you imagine if you read such a tweet? Ebyatanudde Odrek Rwabogo ye tweet Muhoozi gye yakoze. Simanyi oba tweet eno nsobola okubeera nga njifuna okumpimpi wano. Munnayuganda nandizeemu ne njikusomerako kanjikunoonyeze wano. Nsobola okubeera nga njikusomerako otegeere ki ekyatanudde Odrek Rwabogo okuvaayo atugambe bino byonna. Tweet eno njagala kubeera nga njifuna neme kubeera nga njogera oba nkuwa ebintu bye sirina wano newankubadde nagikusomerako naye njagala onzikirize tufune eddakiika oba oliawo tweyongere okutegeera biki ebyali mu tweet eno Muhoozi Kayinye Rugaba gye yagenda maaso n'okubeera nga avaayo buterevu n'ataakinga mukoddomi we Odrek Rwabogo. Of course bingi ebyogerwa ku Odrek Rwabogo bingi naye ebibye okusinziira katambi ke tugenda okulaba mu maaso awo bingi ebimwogerwako. Mbadde nnoonya posti wano mbadde njikunoonyezaako njikusomere naye zirabika teziri kumpi wano.
zirabika teziri kumpi naye mbadde njagadde nzikusomere tuleme kubeera nga tuli mu byanjwa njwa oba nga bagamba nti tusala mugambo. Njagadde nzikusomereko wano ziri ludda. Kanjira nkuwummuzaamuko n'endongo katono nnyo wano katini nnyo then nfune posts zino ezitabudde abaana ab'enju emu. Kiki ekibatabudde? Lwaki bavudde mu mbeera? Kanzije. Okay, akatambi kano, post season omukwano gwange ampuliriza, zibuze, mbadde njagala njikusomere, naddala eya mwami Muwoozi, mbadde njagadde njikusomere wano, osobole okubeera nga naawe ogiwulira okusinziira nga bwe yagiwandiika. Okujjawo nti tusaze mugambo, tube nga bye twogera, ddala byebyo, ebiwandiika ebya ddala. Post ebuze wano embuzeeko ndabika nagijjamu, ndabika nagisiimuula. Katugende ku birala. Post ebuze. Katugende ku birala. Post ya mwami Muwoozi eri ludda wa? Post zibuze. Tugende ku kirala. Wabula post yali egamba nti taata weegasse n'ababbi okubeera nga oba oli awo eggwanga mulissa wansi mukwata abantu baffe ne mugenda mu maaso n'okubeera nga kwegamba mubakkakkanya ate ne mukulembeza ababbi. I don't know what to say, but that man Muhoozi is a lumpen. Muhoozi is a very big disappointment to the family. Agamba simanyi na kyakwogera. Odreke Rwabogo bwagamba simanyi na kyakwogera. Naye omwana oyo disappointment y'amaanyi eri family. But I don't have much to say about him. But I know you just give it time, trust me. And that is someone that comes out and starts shouting that he wants to be the president over my dead body. We cannot accept such hooliganism. Owulira olutalo nti ye muntu avaayo n'atandika okuwoggana kyekigambo kyakozeseza shouting n'atandika okuwoggana oba okuleekaana nti ayagala bwa president. Omukoddomi agamba tetusobola kukkiriza muntu afaanana bw'atyo. Waliwo kino kikulaga waliwo olutalo wakati mu famire. Waliwo sayidi erwana aleme kubeera ne sayidi eyagala abeere. Tetusobola. Ayongeddeko tetusobola. Wuliriza. With the president, you just give it time, trust me. And that is someone that comes out and starts shouting that he wants to be the president over my dead body. We cannot accept such hooliganism. We can't. I even talked to my wife about it. Agamba tetusobola kukkiriza muntu afaanana nga bw'atyo kubeera president. Era asembeyo ng'akugamba nayogeddeko ne mukyala wange. Kitegeeza mu famire mwe kiri bagamba n'omwana tasobola tukiikirira. Oba otegeera ekintu kyengezaako okuzannyira wano kyengezaako okubeera nga nkulaga Munnayuganda ampuliriza. Kakati
bwe mbanga nkuzaayo wano ku bigambo abaana ba social media abaana ba social media bye baakoze. Bannayuganda mwegendereze ye buli huyo naye bwayagala kwa president. Kale omusajja gwayogerako ngaokimanyi bannamasaka bamusabye president tasobola n'okwogera tasobola mu bantu ne bakansala oyo gwotwembeete ewaffe ne bwakansala tebamumuwa amwata akapapula ke bwati bamulonga bakagabo bandeese wano bansakamu esente naze mbeera mu nsigo epresident wamma Lutamaguzi tuwulira bibyo naye twagala kubeera nga eyo ensonga tugivaako bwe tuti. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bantu be tulina mu Uganda wano nga ddala bw'aba ayogera olabira ddala omuntu ayogera. Gye buvuddeko waliyo omukolo gwa Kyabazinga nagukulazeeko wali nga General Muhoozi ayogera. Yayogera Bobi Wine alina bye yayogera byenjagala tulabe wano. Alina bye yayogera byenjagala tulabe. Lowoozamu ng'omuntu ayogera yoyo president. Wuliriza. Era njagala nga sinagenda maaso okuyozaayoza Kyabazinga ne maama olw'omukolo gw'ekitiibwa ogwo n'okuyozaayoza abaana b'e Busoga mwenna. Twebaza kubanga Katikkiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba era nabadde siri mu ggwanga naye namiikiriza ekiwa nkomawo nga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo naye ku ssaawa envanyuma nategeezeddwa nti Mwai Museveni ne security ne mutabani we baataddewo wooda nti sirina kubeera ku mukolo ogwo era nga bwe saabaddeyo naye era tugenda mu maaso n'okuyozaayoza abagole baffe n'okubaagaliza obufumbo obw'ekitiibwa. Nasubiddwa nnyo nadde n'onguze suuti yange empya naye lwe nagenda e Busoga njajjambala. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwato bwe yategeeza yali wakubeera ku mukolo ogwa Kyabazinga ngafuna ine bantu naye n'alemesebwa. Neggwe njagala ombuulire genda mu comment section ombuulire lowoozaamu nga General Muhoozi amaze okuwa speech ne bagamba ne Bobi Wine awe speech ani abagenda okuswala ku bombi. Kale basoose Bobi Wine okuwa speech olowooza omukulu abaana awa speech eyiye basoose Bobi Wine golowooza omukulu yaba anawa speech ye. Genda mu comment section ombuulire gwe kikyolowooza. Twagala kubeera nga y'ensonga tugikwata nayo oba oliawo tugize ebbali naye nga tennaba kubeera nga eddizibwa ebbali. Njagala tutegeere ku mukulu ono Odrek Rwabwogo balina entalo zaabwe naye ye yaani. Odrek Rwabwogo mu bigambo byenjagala okubeera nga nkubuulira era byenjagala osobole okubeera ng'otegeera. Odrek Rwabwogo y'omu ku bantu abalowoozebwa nti nabo beegwanyiza okufuga ku ggwanga lino. Ekyo saagala mukyerabire. Odrek Rwabwogo gwe mubadde muwulyako ebintu ebingi yoyo ku screen gwogenda maaso n'okubeera ng'olaba. Bulijjo tuzannya maloboozi naye leero ŋŋambye kandeeta akatambi mulabe yaani. Odrek Rwabwogo ayogerwako yaani ye mwami oyo gwolaba mu vidiyo ng'ayogera. Tugenda wuliriza bigambo bye nabyo twagala tubikwate empola tubitegeere. Owulire ebiruubirirwa owulire ebigendererwa omukulu ono by'alina ku ggwanga. Waliwo amawanga ag'abasiru, waliwo amawanga nga siga abagezi naye nga ge gaagala okukulembera ensi eno. Njagala owulirize tugendera nawo okukwata kigambo ku kigambo. Njagala tutegeere ensonga zino. Tutandise Odrek Rwabwogo. Eno audience ze ngibawa emirundi mingi naye leero katugitemeeteme nga bwe tulaba ne ku muntu avaamu ebigambo ebyo. Odrek should be Muganda be. After spending 35 years in power,
99% of the power should be from one region. Omusajja akugamba Abaganda nga bwe balina okubeera oluvannyuma lw'okumala emyaka 38 mu buyinza amaanyi gonna galina kuba nga gava mu region emu. Abantu okubeera obulungi oba embeera ennungi erina kubeera ng'eri mu region emu. Abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo balina kubeera ba puppets oba okubeerawo nga be bakozi. Mbu ekisingira ddala oba bandibadde n'abasireevu bigambo by'oyo Odrek Rwabogo. Oyo nno naye alowoozebwa ku abo abatunuuliddwa okubeera nga bafuna entebe ennene ey'eggwanga. Eyo ye New Uganda gye twagala. Twagalira ddala Uganda. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. Agamba nti President ayinza okuba nga bino ebimu tabyagala. Naye sirinze ka byagala. We want to see education. Tugenda kukakkanya ebyenjigiriza bigambo bya Odrek Rwabogo. N'ebyobulamu paka ku ttaka completely. Fefe nnyini tubibeeremu. Omuntu akugamba agenda kussa ebyobulamu kitegeeza alinga agenda okufuga emiti. Omuntu agamba nti n'ebyenjigiriza agenda bissa ku ttaka. Era nga bagamba bo be balina bibeeramu. Njagala ompakanye muganda wange. Leero kampuni ezigobeddwa mu Uganda nga z'Abannayuganda, mostly nga z'Abannayuganda. Kampuni zigobeddwa, Bannayuganda batandise emirimu bagigadde, abasajja bano ne bagyetandikirawo. Kitegeeza kano kagenderere okubeera nga Munnayuganda obeera mwavu. Tuyingirire n'ebyobulimi. Ani ali mu byobulimi olwaleero? Genosari Musale yakola n'emiwendo egy'abantu. Oyina kutundira ku ssente mmeka emmwanyi, ebirime ebyo simanya biki. Kakati Mwami Museveni yakwata oyo yennyini nnyini Odrek Rwabogo n'amuwambwa anoonya akatale k'emmwanyi. Tamanyi na kulima. The Premier's office, control the refugees and all those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge. Baagala okubeera nga side zonna bazisurroundinga bakakase nti bo be bali mu charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uliriza ku kya private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. Abaganda bantu bali sharp nnyo. Bageze ebitagambika. Basobola n'okusurvivingira kasente akatono akasembayo. Ulira Odrek Rwabogo kyagamba. That is their talent. We are not there. Eyo ye talent yaabwe, ekyo Katonda yakibawanga kirabo, naye ate ffe tetuliiyo. Kitegeeza kkiriza nti yo obwongo obubwe mu business oba obwabwe mu business butono ddala nnyo. Kyokka ate wulira kye baagala okukolera abalina obwongo obusobola okuyimirizaawo eggwanga. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Abalina amagezi aga bizinensi agamba nti be balina okukola emirimu gy'endogoyi, nti be balina okukolerera nga bonogamba nti osindisa omukozi mu ndogoyi alabirire endogoyi. Kakati bano bo abatalina bwongo ate be baagala okubeera nga bali waggulu, abalina obwongo nga bali wansi. Kitegeeza ki? Gwanga kugwa. Let us be the kings, our children be the prince, the princes and the princesses, then let the rest be the subjects. I'm talking. Agamba leka tubeere bakabaka, abaana baffe babeere bambejja n'abalangira, abasigadde babeere byakulabira. Let them be the subject. Abasajja balina pulaani. Nakugamba wano nti Mwami Museveni yali abala okufuga emyaka 50 Uganda.
naye gye buvuddeko yakola statement n'agamba bano tusobola n'obbafuga emyaka 10. About the business. The subjects will tell you what to sustain the kingdom. So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. Buli muntu yenna ayinza okwagala okwegeziwaza. Kugamba alinga kyategeeza okwegeziwaza abo ngenda kubeera nga mbahandolinga. Tugenda kubeera nga mbikwasaganya ebyo. Twagala sipiika mupya baali bagoba Rebecca Kadaga. Mujjukira force yaliwo okugoba Kadaga balyoke baleete Oulanyah. Kino kyali mu polaani. Omusajja akugambye leka twetaaga sipiika mupya leka Oulanyah ataking over. Bino bigambo bya Odrek Rwabogo. Bino byonna abasajja babikola bali ku polaani. Wuliriza. Abantu abava mu East abasinga you stupid. You literally stupid. Wakiri nkolako n'aba northern neba western than eastern. Westerners than all the rest. My mother is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. Katumba Wamala afuuse w'amaanyi era amagye gamukkiririzaamu nnyo. Twetaaga okumussa wansi completely. Balina olulimi lwe bakozesa nga ffe ba subjects mbuba Kiragye si erinnya eryo Kiragye bye baba ku ntikko ababeera bakaga yes nga ffe tubaweereza otegedde bulungi mazima kakati bwe bagwaba ogwo osuubira ng'akyava mu statement eyo ng'ajja kuba pulezidenti ng'olina eddembe sikiwa omuboozi ajja kuba pulezidenti olina eti nesekereko muganda kubanga ntunuliramu entegera y'Abannayuganda okujjako nga muddaamudde mwekka mugenda kulya ku lukoosi ate nze ne bantegeeza ngenda kuttibwa kakati nyinza obutabaawo nga mukomba ku lukusi naye bigambo temugenda byanga tuma temusitukiddeemu kotapi tulina jiba nyita tugikube fulume bituyita akakungu k'eggaali ako mazima ku kyoto okweteekwa kuvaako ebyokusotta mu biveeko mulina gikuba ennyo n'eveemu. Wumula Mirembe Jakana Nadduli buli kimu wakyogera era nkakasa nti bannayuganda balina kye bategeera mu kiseera kino. Buli kimu wakyogera. Njagala kubeera nga mbateera ano mikwano gyange. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu gy'osinzidde era gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno. Weebale nnyo muganda wange, weebalire ddala. Nsiima ebitagambika. Nja kusaba wa video yaffe like mu ngeri emu yakatwegattako. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ogenda kubeera ng'obitegeera, bingi ogenda kubeera ng'obimanya. Oyita ku mukutu guno. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko alina ebizibu eby'enjawulo ate alina bizibu, tewali nsonga lwaki ogenda maaso n'okubeera ng'omunoonya. Ne gwe owulira nga bikuyinze noonya Sheikh Ashraf asobole okubeera ng'akuyamba. Ntumirako buli ssekinnoomu eyeekuumira ku mukutu guno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsiima ebitagambika okubeera nga mugoberera omukutu guno. Nsiima ewatali yadde ekkomo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala bateera wano tusinkane mu mboozi endala. Tugenda kuleeta emboozi nnyingi ze mmanyi nti ze weetaaga okuwulira. Mubeere bulungi, mweraba.